Leero twagala kutegeeza Abanayuganda mwena nti tugenda kukuza olunaku ng'okukoleeza emisibaawo Candlelight Memorial Day nga enaku z'omwezi 16 omwezi guno gujja ogwa May 2025. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Guno kugenda okubeera ku offices zaffe za Uganda AIDS Commission Entinda, naye nga tujja kutambula, tujja kutandikira ku Constitutional Square wano mu kibuga e Kampala, tutambule ne police ne bandi namwe abantu ababulijjo mpaka okuva ku Constitutional Square mpaka nga tutuuse Entinda. Singa nga tuli wano tuli 10, abantu 18 bali osanga nga balina kawuka ka mukenenya, naye ekyo kikendedde kati ku 10 osanga oba oliawo 5 bwe kiba kisuseemu 6 nga be balina kawuka ka mukenenya. Kyo nakyo kikulaga turwanye nnyo. Ate ekyokusatu kwe kulaba nti abantu tebafa. Bantu bameka bafudde kubanga balina akawuka ka mukenenya. Abo nabo bagenda bakendeera, bali basuka 5,000 nga bagenda 6,000 buli mwaka. Kati tugenza bwe tuba tuteebereza tusanga nti kikendedde ekyo tuli mu bantu kubanga twali badde twagala nti tewali n'omu afa lw'akawuka ka mukenenya. Twali badde twagala nti abaana abapya atanafuna kawuka ka mukenenya takafuna. N'olwekyo kasita tuba tulaba nti abantu bakyafuna kawuka ka mukenenya oba bafa, kiba kitegeeza tulina bingi bye tukyalina okukola. Twegatta wamu n'amawanga amalala ag'ensi yonna okujjukira abo abaafa ku lw'obulwadde bwa mukenenya, ate kwegatta wamu ne families ezo zonna ezaafiirwa abantu baabwe. Naye n'ekirala tujja kukozesa omukisa guno okujjukiza Abannayuganda naddala nnyo abaana abato abavubuka, abavubuka mwe mbalaba wano, nti akawuka ka mukenenya kakyaliwo. Uganda ng'eggwanga tukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuva mu mwaka gwa 1909 mpaka kati bwe ogerageranya obungi bw'obulwadde obwaliwo mu biseera ebyo 1909, 2000, 2010, obulwadde bugenze bukendeera. Omu akimanyi nti okulwanyisa akawuka ka mukenenya tubadde tukozesa nnyo essente ziva ebweru y'eggwanga. Naddala nnyo gavumenti ya America yebadde sinza okutuyamba, naye kasooka president omupya agenda ku bukulembeze, gavumenti ya America basazeewo nti baagala kusooka okwekebera, okwechekinga okulaba basobola batya okukendeeza ku ssente ze basaasaanya mu bintu byonna bye bakola ng'ogaseemu n'okulwanyisa endwadde mu mawanga agakyali manafu agatanabo okubeera developed ekyetaagisa. Kati omulimu otwalidde Uganda. N'olwekyo announcements zaabaawo era abantu ne bafunamu okutya, ate abaatya si abo abalwadde ba mukenenya bokka, mulimu naffe abawa services, mulimu naamwe ab'amawulire mwakiripotingako nnyo,
naye njagala kukakasa bannayuganda mwena nti gavumenti yamaze okwekebeja neraba nti services zetwali tuwa abannayuganda nga America tenabo okutuwa okutubuulira bwetyo services ezo zikyaliwo era tuviireyo ddala tubenga okusosola nako kukendeeredde ddala. Ekyokusatu kye twogeddeko sente ezirabirira obulwadde buno oba ezikendeeza kye tuyita HIV response zigenze zikendeera ate omukulembeze wa America bwe yajja naye n'akyongerayo. Nolwekyo tulina okunoonya sente mu Uganda muno zetusobola okukozesa okulaba nti nno obulwadde buno tubumalawo ate nga tebweyongera bweyongezi.